Nze buli wa poliisi angamba nze abapoliisi batera nnyo okunyimiriza ne tuwaya ne mbagamba temulina kye muŋŋamba mwalemera ku musajja ffe twali tubawa miliyoni emu kati mukyali 16 kati muli ku mitwalo 2 kati ate jjukira sipiika simulabangako na mukyala e Uganda yalina omukyalo weddinga mu busuuti bobotayi kati yatakyabwamba yaabwe omukyala yagamba mukyala yali omukyala yagamba nti omusajja yali anyimye conjugal rights zange kumala akabanga. I don't know whether is still functioning. Statement izo na kuliko dikweziri. Kati yagamba ati eggwanga nti bamuwa obutwa. Is he a doctor? Maybe it was medical report. From where? I don't know. Olita naba kufa. Ali ndafe tufune postmortem report. Ne abantu bagenda ne balowooza nti obululu. It is wisdom. No, it is not. If you are a buffoon, you can remain a buffoon. Even if you are voted. Ne Uganda bwetu bweri. Twafuna omukisa mubi ne tukulemberwa abasajja abayaaye abajja ne mission endala ey'okuzimbwa obwanakyemalira wano ey'okuzimba family y'amaanyi nga bamenyawo obukulembeze obwali buliwo obwedda. Tiyagasi yanzita amaaso gano era bwe nfuna ekintu ekinsesa amaziga ne gajja tiyagasi yajja wano wendi naye kyabutiitiizi nnyo kyanaku nnyo kyenyamiza nnyo nti oli Kanistan yamukubye nga ali mu room asoma. What are you reading? Eno tiyagasi zigenda maaso nga sitwago weeri. What are you reading? Wakitegeera? So nze nga Bigirwa Moses, I am more interested in knowing what is Olanya's disease, what is he suffering from. Sajala tuyige tulemo kubikola webale nnyo bwabe badde kansa kyaleta kansa webale nnyo tulemo oba badde kuba nnyo tuleme jikuba nze njagala kulaba ku report ya musawo bana bali compromise abenako zino ali siyato bate balibo tebalimba bobo olwadde ekigere era bakugamba nti kyekyo liri eddwaliro wali lihandolinga ensonga z'abage ulita kulimba sirabangako ku mukyala wa Jakoboco olanya ge mazima. Okay, very good afternoon mwena abatulaba bana flash la channel Uganda wamu n'ensi n'okutwaliza wamu, especially those people in diaspora. We appreciate your time and the love jemwatulaga tubebaza nti every time mtugamba nti no Gen.Bigirwa tulina okumuza naye ngabe manti generals whether from where you were general ebyokuloba nabingi sebo olina okumanya issues ezifa mu east obeeyo issues eziri mu north olina kugamba n'okuberamu nadde ebintu bya nopo okutwaliza wamu naye obudde obusinga twebuza febani abakyali abalamu mu kaseera kano kisa kya ttendo nti mwatwagala naffe tubaagala. Do not forget to subscribe to follow us. Attend another YouTube channel, Gen.Bigirwa Moses Official. Mugenda kujanga tekako footage. Bobo missing ako flashlight bakusangewa ku Gen.Bigirwa Moses Official. Oba ku Facebook. Njako kugam information. Be why they're going to keep updating us all the time. Naimba saba, do not forget to subscribe. Take a notification. Share the comments. Make it move all over the globe. Gen.Bigirwa's last video we posted last time, mwebali kumwagala, and the comments were really encouraging. Kyakitwatwadde n'amaanyi okukomawo tusobole okumukyaza. Mukulu Haji Kabogoza asangibwa ebwikwe. Musajja yalombeddwa era yagambye nti no next week bwe tunaba tujjeno yagenda okweza sente z'amafuta zinaakujja jo n'abooli gye tunakushootingira. Amina mweyanziza bamuyita Haji Kabogoza nti program eri yamunyumira nnyo. Amina ne mugamba tunatuuka nga tumaze ku program akukubira yamuwogeremu Mungu amuddizeewo weewaawo. So namba y'omukulu oyo eri 0772 73 99 61 bamuyita Haji Kabogoza. Nekyokubiri wadde bayita M&J Medicare bananyini byo si bana Uganda nenga babere eri Bulaaya bewayo okujjanja balabanga abantu abajja mu organize wanagamba wati kanti kekeddwaliro ndize waffe mu Uganda nkwadde mpangalidde Bulaaya nabo tubebaza ba M&J Medicare. Okay.
Jono tukwebaza emirimu gy'otuusaako engalo ate tukwebaza olw'okutwagala ate tukwebaza n'okwagala bannayuganda n'abannayuganda bakwebaza olw'okubaagala. The untold story eya torture yabakwatako nnyo. Ate kyekiseera kyekimu etujjidde wano ku mpewo nga torture eyitiridde mu ggwanga. Omwana we Makerere abadde asoma bera mwana akola medic is innocent. Ne bamutema kanisa ne mutemako omukono. Ebyazaake vote of no confidence nayo bitabuse. Abana kwajja mwesige bulaya kugamba bizu biri mu ggwanga. What will be the way forward? Gwembeere eno ogiraba otya mwezi olame tugenda okutambulira olunaku olwaleero. Kusookera ddala kambuze ku bantu baffe nti mwebala emirimu gye mukola, mwebala okulaba Flash TV yaffe, mwebala okutuwagira moral support ne support yonna gye mukola, mwebala okwagala content waffe. Absolutely. Era mwebala era n'okukyajinga amasimu kubanga ennaku zino amasanyalaze oba toyina simu zino zi smartphone ensi ebeekulese TV zaafuuka za mu ngalo. So tubeebaza programu yaffe eyaggwa mwebala okugiraba. It was the first time naye feedback gye nafunye nti yatambudde bulungi nnyo. Absolutely. Emboozi yaffe mwajagala, tujja kubanga tubongera era tusaba mwongere okutuwagira. Osobola otunoonya ku Gen.Bigirwa Facebook account nayo gye tuli, then ku YouTube Gen.Bigirwa Moses ne wano ku Flash TV. Ono oba otufuna. Mwebale nnyo okunkyaza, ndi musanyufu okubeera wano neera. Gwemunange nati content wo wazimba eggwanga. Naddala generation eno yakubazuukusa maaso abo kati wetutandikidde leero ku Makerere n'omwana eyasaliddwako kanisa bagikasuse, omwana nemukutulako omukono. Kakati nze byokwekalakasa mbibaddemu emyaka 2. Owangalidde mutiyagaasi. Era nina effects nyingi nnyo kati olaba eriiso lino oliraba tolaba nti lifaanagana lino limyufu lino lyeru nti tiyagaasi yanzita amaaso gano. Era bwe nfuna ekintu ekinsesa amaziga ne gajja tiyagaasi yajja wano wendi. Era bw'obooseka amaziga ne gajja nze mba nfiiringa tiyagaasi buvaayo in other words bwatuula muli. Kati bwe ntuuka mu kifo nga kirimu AC air condition nenzija ne ntuukawo butuusi bwendi nze mba nfiiringa tiyagaasi. That's bad. Olw'embeera eyo eba eri mu kifo ekyo. So tiyagaasi mumanyi naye Makerere kyenjagala okugamba abayizi. Abayizi mwenna omuwuliranga nti waliwo demonstration causing eri academic affairs eza Makerere University, tosigalanga wooli mbu gwe taatawo yakusindika kusoma. Mucho bagambe kasita cause ebeerangawo ng'eri academic affairs ng'ekwata oba students affairs oba academic affairs oba what ng'emumanyi ebyokusoma, bongeza tuition bakoze eki kati bibyo ebya online lecturing, ebyo byonna biba bikukwatako ng'omuyizi. Tosigala mu lecture room nga weefuula mu bugoze kusoma nnyo oba struggle oba ogiriddemu olugo. Kati oyagala baani baba bakulwanirira nakyo kyogereke ensonga eyaffectinga university yonna. Okiwulidde? Gwe naawe oli part of the university, olaba struggle egenda mu maaso ku street, abaana bakuba ekya online lecturing, gw'osigadde mu room mbu weefudde mbu taatawo yakuweereza kola ki kusoma. That is wrong 100%. Ekikulu kiri nti bwe wabaawo kozi yonna oba ekulembeddwa guild president oba ba students leader abazi hostels ez'enjawulo, musituke nga wakiri ofiire ku front. Naye kya butiitiizi nnyo, kya nnaku nnyo, kyenyamiza nnyo nti oli Kanistan yamukubye nga ali mu room asoma mbu yasoma. What are you reading? Eno tiyagaasi zigenda maaso nga struggle weeri. What are you reading? Abasajja baali baagala bwagazi kwata bwa president wa Uganda babuukanga Makerere awo ne bayingira ensiko, abamu nga degree tebazimaze bamugishe muntu baali awo Makerere.
ba eritu mwine bani bonna buli muvuke yamalanga bwati ngayingira luwero abamu tebazimala okitegeera so bwe muwuliranga kozi yonna ng'ekwata ku kitundu kye mulimu kubanga Uganda Makerere bagiyita Uganda made simple nti amawanga gonna agali mu Uganda weegali awo okitegeera so it's a simple Uganda bwe muwuliranga ensonga yonna ng'eggyeyo abantu abawala n'abalenzi situkira mugende mugikwasize wamu mala okugijjawo mudde mu bitabo kakati oyo yabadde affected ngali yekanga yefudde mbuye yajja kusoma wajja kusoma kinga bakugamba mbu otandike kusomera ku online wano mu Africa lecture ino okuyimirira awo ne emphasizinga points ezenjawulo n'olyoka okwasa naye bino ebya online by'abazungu ababimala okiwulidde wano tukyali ku manu kubanga tetulina masanyalaze tetulina masimu tetulina internet tetulina sente za data kakuwa ekyokulabirako nze nadde Nairobi navuddeyo yesterday natuuse wano saawa emu y'okumakya you cannot move in Nairobi okujjako nga bakuzaaliramu nga tolina data ku simu you cannot tosobola kutambula mu kibuga Nairobi nga tolina data ku simu kubanga otambulira ku Google Map okujjako ng'ogenda ku poliisi ogiwe sente ekutambuze wogenda wonna of which it is very hard. It is impossible so oteekwa buteekwa kubeera na data ku simu n'oteekamu nti ngenda ku Legend Hotel okuva wooli negenda gamba kirira yambuka otuuse kati bwoba tolina smartphone nga tekulina data tosobola kutuuka w'oyagala era banakenya ekyo bakimala era ekyo bakimala okiwulire buli kahoteri kotulako konna kaliko wifi oba wakatulawo bwe password ya wifi gye basooka okuwa. It is not possible in Uganda. Ate nga ziri ensi zetulina okukola ki okwogera si kuyiga betuvuganya nabo betwali badde tuvuganya nabo naye kati bano abakulu basalawo tuvuganye na Rwanda Rwanda mutabanyi waffe ogiwulidde twamuzaala mu 94 naye akimanyi mutabanyi ekyo kyo ife tukimanyi mutabanyi waffe naye kati bano abakulu olwokubanga sente babbye enzibe okiwulidde tobaagala kugenda mu debate na Nairobi na Kenya kubanga bali batulese nnyo okiwulidde so student wa Nairobi University oba Moi University yali supposed okusomera ku online kubanga ebintu byonna university providinga the government efayo buterevu ne ebintu ebibaawo internet weri naye Makerere University which is the government institution tesobola kubanga Makerere ina kugira na universities Dar es Salaam University Nairobi University okiwulidde naye John sonyo kusana mekirimi olowooza omukulembeze w'eggwanga awamu ne Minister of Education bayinamu amagezi munsonyiwe mbuuziza olowooza bayinamu amagezi amazaale to an extent amidst nti government ye budget yesalawo negamba zino billion bwe ziti zigenze mu byenjigiriza naye nga tunafuna ezo parliament do you have that emotional intelligence nti abaana bano babonaabona to this extent do you think they have that in their mind kakati tebakulimba nti waliwo omuyekera omusiru abagezi omuyekera aba mugezi eyita bafala naye aba mugezi ku ebyo ebibeezaawo sitwagoyo okugitwala mu maaso taba mugezi ku ebyo ebisitula ensi ye taba mugezi ku ebyo ebisitula ensi aba mugezi ku bitambuza struggle because Mayi Museveni akimanyi bulungi nnyo lwoleka Uganda nebeera digitalized okay ng'etambulira ku digital connection aba kwegamba influence ne control ye ku state yekendeera so takukkiriza getting connected to the rest of the world because ogenda mukola ki kumucheckinga
ajja kuba takyalina control nga bwe nkugambye. So kati n'asigala nga atutambuliza. Bakimanyi mu Uganda Ministry of Education yesinga ofuna esente nyingi. Last financial year yafuna 1.8 trillion. Ministry of Education? No, yafuna 3. Yali ya security yafuna? No. Ministry of Education yafuna 3.8 trillion. Abazalagawa. Eya defense nefuna 1.8. Education ye yasinga. Zonna bazikuba ne bagulamu ebizimbe byabwe, ne baguliramu bakyala baabwe ne baana baabwe obugato bw'ebbeeyi ne motoka ez'amaanyi. So education, it is not their priority because baana baabwe bafuna that first class education mu nsi ziri. Bo bazifuna babisobola. Ziri ezisomera ku ebyo eby'amaanyi nabyo basobola okukolera wano babisobola, but tebaagala gwe ordinary Uganda, gwe ordinary citizen we Uganda, okay? Ogetinge o advancing to that level kubanga ogenda bajja kuba tebakyakulinako control. So Makerere tesobola busobozi, Mwami Museveni talina busobozi busitula byanjigirisa mu Uganda kubanga ensi zonna kankuwe ensi nga Zambia ewakajja president w'emyezi obwezi mu nnaku 10 yali amaze okurebranding education system. Mu nnaku 10 myezi gy'esatu nga amaze okurebranding education system kubanga ensi etambulira ku education, infrastructure, communication, okitegeera, public health, zezo basics. Ensi yonna gy'olaba nga ebyenjigiriza tebabitwala nga nsonga, era zezo ensi eziri eno mu LDCs, mu low developed countries, zezino zi Uganda nga education tebagitwala nga nsonga, bagikwatanga we baagala. Okiwulidde? So noloza lwaki bakikola? No, anti gubona amanye nnyo because buli osoma ofuna amagezi. Okay. Obeera informed. Tebetaaga kuzibuku abantu bazibukuwe amaaso. Nedda tekisoboka busobozi. Tekisoboka busobozi. Kati ekibuga Kampala okiraba. Ekibuga Kampala ku East African Standard original East Africa yensi esatu. Ffe tuliye mabega. Kana akatawundi nga watuse butusi Kenya oba Dar es Salaam nokomawo wano seka n'ugweri, but because we are not informed tulowooza nti ebintu ebyo biri, but bw'obeera mu kibuga Nairobi tosobola kulaba ku ttaka azini dust nfuufu nti yiiyaawo okujjako ng'oyise ku wingi awali mu constructing oluguudo nga kugenda mu maaso nga gy'oyise naye ovuga kilomita 3 mu obugiro obw'enjawulo kubanga ekibuga kitudde ku kilomita nga 3 buli kubo. Ffe tuli ku kilomita 8 ku 10 naye tosobola vuga kakubo ka ttaka naye genda ku Kyebusaabala because Kyebusaabala is part of the city. Ate munange abamu kummeje. But we are not informed as Ugandans. Tulowooza Mwami Museveni byakoze byebyo, but tuli wala nnyo tuli wala nnyo tetukirizibwa na kwogera. Tetukirizibwa kwogera mu international forums nga tugenze mu basajja abategeera balabira ddala abantu abasirwa abatalina magezi abatakirizibwa nako. Kati nga kiringa tunaabeera wano omuntu n'ava Kabaale oba n'ava Arua ajja tandika okubulira ebyobufuzi bye mu kibuga gwe ng'oliwa kwegamba gwe balina omusomesa omugavuga soko nsirike gundi ovaawa nti nakava ku basi nva Kabaale ti nyamaza tolina ky'oŋŋamba. Okitegeera? So ne Uganda bwetyo bweri twafuna omukisa mubi ne tukulemberwa abasajja abayaaye abajja n'emission endala ey'okuzimba obwanakyemalira wano ey'okuzimba famire y'amaanyi nga bamenyawo obukulembeze obwali buliwo obwedda. Ekyo ne kikulu nnyo. So mu ndowooza gwe ng'omuntu Gen.Bigirwa nti ate omuvubuka ow'amaanyi olowooza Uganda no twalikoze tutya mu byenjigiriza kuba these other institutions eziri private nazo tezigira ku Makerere University mulimu abakyali ku online and they are not bothered. No, wano mu Uganda no lwakuba nti ekibuzo ky'ombuuziza kiri tricky olw'ensonga nti siri muwabuzi wa gavumenti. Kintu ekyo nkyewala nnyo kubanga ffe tuleeta waaka waffe ne tumukubawo ku bwereere gavumenti ne mupiikinga
neteeka mu nkola ate neteeka mu nkola ya gadibengalye ekyo kiba kibinya ate okitegeera oba kwegamba tuba tuleesa amagezi gaffe netugawa abantu abakyamu ate nga ffe twagala gavumenti eggwe nga bwe nakugamba luli nti nze ndi museketereze kubanga buli lwobawa advice ennungi babaako bye bapiikingamu. Waliwo omukyalo omu yagamba ye mujjawe tamwa amagezi nti golola ssuuka tereza obuliri. Yali mutuufu kuba alwanira kuwamba musajja kati ate awo oli atereze okiwulidde. Era nze buli lwa poliisi aŋŋamba nze abapoliisi batera nnyo okunyimiriza ne tuwaya ne mbaga mwe temulina kye muŋŋamba mwalemera ku musajja ffe twali tubawa $1,000,000 kati mukyali 16 kati muli ku mitwalo 2 ffe tubawa $1,000,000 omusirikale asookerwako bwe mwali mugenda zijjawa ne tubagamba ffe twali tugenda okukwata ekintu lwaki mutubuuza namula Papi Wine nga abagamba nti waye agenda kutereza security system basifuna omusaala kakaddaako twali tubawa $1,000,000 era nasanjika kulaba abasika nabo nga bambadde capital power negamba kintu twali tubawa akakadde kaffe kakati gye twali tugenda okajja totubuuza baffe twali tugenda okubeera mu ffumbiro naye kati bali eyo nga tozibakaddiyeeko tebalina uniform tebalina ki omusajja sente azigulamu bintu birala bagirlfriend babagulira helicopter ngobadde obimanyi nti omusajja alina bagirlfriend be Germany bavuga helicopter andi tubabula okadde kyeggwe omusajja naye ali obulamu Janet ajabalumba Janet mama wa ggwanga okusinziira ye nga ebibye byawano yakola ogugwe n'agumala yagukola naye waliwo bibebi ebinyumirwa nga ne bakigulira helicopter ya $1,000,000 nakanyi private jet ya $450,000 $1 nga tezimusalo n'omukulu gumanyi kyekitegeeza okubeera president emyaka 36 nga business yo niweba company just the company for example roofing ng'ebadde uninterrupted for 36 years omanyi waba atuusa oyo abantu bakolamu gino 36 years ng'omuntu ali mu power ebyaba abimala $450,000 azidonatinga n'atenyenya namu. Okay, tukyaliko eyo ensonga mwena bannaflash in Uganda mwebale kutagibera kumira kumpewo. Don't forget to subscribe and share all the time. Gen.Bigirwa Moses wali temwerabira ali ku Gen.Bigirwa Moses official channel, YouTube channel wamne ku flash in Uganda. So every time, every morning musolo musangao. Don't forget to share and invite the friend to hear Geno chichi chatugamba. Mwabatugamba betaga these programs mu Luzungu akiriza with time tujja kwa tuch planning so that we can make the world and international community understand what is taking place all over the globe. Geno tushali Kunsonga yemu torture, brutality mu ggwanga. Abaana abo bagobye guilty president E Makerere. Andi kakati so there are people psychologically tortured. Andi kakati torture erimu ebintu bingi. Waliyo psychological torture ne wabawo nene y'ebiwundu esinga okola physical torture eyo ya mutawaana nnyo etwala obulamu. Kati ekiri E Makerere kiri psychological okitegeera. Kati abaana ne bakijja mu psychological ne bakiza mu physical kwegamba ne expressing dissatisfaction yaabwe abo buyinza ku university babeeko embeera gye bakola ki gye bakyusaamu. Kyetulowooza nti mwami vice chancellor ye nawangu musajja oyo wewaffe eyo bw'ataba mugwere musoga ku bibiri kubanga abantu bewaffe abo bali academic nnyo kakati abeyo mwasoma nange mbatya mu ffe jjajja yatukuba bukubi naye nga ebintu by'obuyivu ebyo twali tubirimu nnyo naye jjajja yakurashinga education system yaffe traditional schools zaffe zonna yazikuba n'azikola ki n'azisaanyaawo. Kati nawangu musaba kubanga ali mu myaka gya buzadde ali mu 65 plus ategeere butegeezi nti omwana waaba ali Makerere aba yeetaaga ki kuba naye yasomerawo yasomera ku ssente za gavumenti. Kati naye akubirizemu akafayo we yabeereraawo singa gavumenti yamuteerawo mbeera nnungi yali badde abeera ku level y'obwa vice chancellor w'e Makerere because abo abaana be ba vice chancellor b'enkya okitegedde
era be bagenda okukulira abaana bana nawangu bagenda ozaala waba yazaala n'abazzukulu be kati why you mismanaging the institution our knowledge etambuze eggwanga so answering this question is as fixing eyensonga ekole ki eve mu ddiiro ensonga nyinyi ze tulina mu ggwanga ezitumenya Makerere twalibadde tetujogera nako kubanga kati tulina ensonga nyinyi ezitukola ki ezituli obubi zetwagala okujjawo. Okay, so n'olw'ensonga eyo oyo Gen.Bigirwa ndoze ensonga yeeyo eyatocha naddala abaana ba student Makerere tuyinza ogiwumuliza wano wali mutawaana tugenda tujja gyongerezaako singa kubaako embeera eddako ate eri mu maaso naye nga temwerabira ffe twabasuubiza we shall keep updating you all the time and all the way away from east mwali mu kibuga Gen.Bigirwa oba tuwummulemu kuba tuyungeko tugende bugenze maaso tugende mu maaso mukyabatumideko mwena bana flash ekyo namune ba Gen.Bigirwa Moses official. Thank you so much for loving us. Tugenda kikuba kasavu kanyama luzungu luganda nesi nakulanga obuzaako abantu ewamwe mu lulimi luliloko njagala nnyo abo ku kyalo amanye etwin owewa fo abantu baifa abebusoga muna olukobye mwebale kubaako ku channel ya ifeno Flash TV tugibaako every week ensonga ningi tusobola okuwayaku osobola eno TV yo gibonera ku isimu lyo tira yakuba mbeja kubita ku TV eri mu idiro ku isimu lyo kwene so ndi kubasaba mu following this Flash TV channel mu following Gen.Bigirwa Moses ku YouTube ku Facebook ne ku Twitter nako kwetuli ekyo kyakabi nnyo awo singa mbadde ndosodwogira nze manye mu kimu kodeyo kyokka oba kodeyo oli mutuufu se kale mu kodeyo bamuna mbakunda mbenda ino naffe ku flashlight channel tubenda ino mubeere ku nnyo mube ku ino tamuza kaina bannange nako olulimi lwamulugwe ndine Gen ali mu kunsomesa soka tugendeko mu parliament yaffe y'eggwanga olanya atuuseewo olanya Jakoboco afuuse Jakoboco bamujja wano nga biwala ttaka bamukuba esiyato naye nga sinayogera ku bulwadde bwe oba naye engeri gye yagendamu eddwaliro gye baamutwalamu eddwaliro gye baamutwalamu baliyita Seattle Cancer Care Institute eddwaliro eryo lihandolinga balwadde lihandolinga bage specifically ekyo kanki recording genda maaso eddwaliro eryo lijjanjaba ababadde affected mu ge business abali b'ebisiyaga unfortunately Seattle Hospital Seattle Cancer Care Institute ojja researchingako jaddirako kati ate bw'oteekamu ekigambo Seattle awo ku Google Map kikuleetera nti it is the city of gays olanya yantiisiza naye by'obyogedde mbiraba ku ebiri wano olanya yakoze eki mbiraba wano naye ate olanya yantiisiza kanzigaleko mashini eno mpuliriza bulungi kyenjagala okutegeeza eddwaliro lyeryo oya osobola n'okuligogolingako eyo gy'oli mwabali eyo nanti bagenda balowooza nti tulimba ate nti tuleeta parapase genda maaso Seattle Cancer Care Institute mu kibuga Seattle ekyamera that is in full bwe kigwayo lyeddwaliro balikola ki baliyita nga onogamba nti Mulago Specialized Hospital okay eddwaliro libatutemu speaker waffe nga sinabana kutuuka ku kya mitwalo 5 kibi kya tukyali awo kya bulwadde n'eddwaliro kiringa eba n'agamba nti omusajja bamutute butabika ng'omanya omutwe gwalikoze gutya nti yali avuddeko birwadde kibi badjanjabe butabika omuntu yali avuddeko
kati okutwala omuntu mu ddwaliro lya abali b'ebisiyaga oba kansa anti kati omanyi kiridinga kati omanyi wobeera affected muli ng'obaddemu eyo business era obwo obulwadde bwe bateba buyita era omaliriza oli mu bya kansa kubanga ekyenda kiba affected okitegedde speaker kati ate jjukira speaker simulabangako na mukyala e Uganda yalina omukyala yawedinga mu busuuti bubotayi kati yakyabwamba yaabwe omukyala yagamba mukyala yali omukyala yagamba nti omusajja yali anyimyeko njugo rights zange okumala akabanga I don't know whether is still functioning statement zonna kuliko dikweziri ebintu bino ambabulinze eno profile eno statement ono banange bajeno munoonyereza nze bino byenjogera genda ku net obiresa mu dini nze sirabangako Jakoboco na mukyala mu public in my life omulamba gwali omulabyeko nemanyi kimukyala oba yafumbirwa mu America again ate kakati nebigwa bitya kirabika kati yena asigalirawo atya abadde alina obusaidi kubanga musajja ekisooka musajja muli wa bulamu muzinyi wa lingala mulungi mumanyi okitegedde avuga digi n'onyumirwa oba abagenda wa bayika sente azirina musajja mugoggofu kakati ebintu byonna ebimuleetera okuba n'ebyana ebyamaanyi abirina tetumulabangako yewa kitiibwa mu public kitiya eyo bizinesi ya ku nsi twegamba nzolanyanosolero nange ntisi olanya nze saagana kutunda ku kya mitwalo 5 gyalaze n'obulwadde obumuluma ye issue gyenkola ki gyentunuulira nti ekisooka Seattle is a city of gay waliku era woteekamu ekigambo Seattle ku Google kigamba welcome to the city of gay of all hospitals in the world. Why Seattle? Kati ate bano batugamba mbamuwa butwa. Kati ate singa ibadde bya butwa toyinza kuva Germany. Baba kugumu ekyo. Toyinza kuva Israeli. Beba kugumu ekyo. Naye ng'oli wali Seattle. Nedda sebo. Zolanya namu pepe. Is it alleged or it is real? Is in Seattle. Bana Uganda ne bagende bekalakasiza na okitegeera. So, nze nga Bigirwa Moses, I am more interested in knowing what is Olanya's disease, what is he suffering from. Sajala tuyige tuleme okubikola webale nnyo bwabe badde kansa kyaleta kansa webale nnyo tuleme oba badde kuba nnyo tuleme jikuba tukive nze njagala kulaba ku report ya musawo bana bali compromise abenako zino ali Seattle bate balibo tebalimba boba olwadde ekigere era bakugamba nti kyekyo liri eddwaliro wali lihandolinga ensonga z'abage ulita kulimba era kesi zizodda mubikoja kula nze njagala mubikula eri eddwaliro tewaliwe mugenda ko namme kuguga mu checking Seattle in full owa mukulu Olanya Seattle city, it is a city, yes. But the hospital it is called Seattle Cancer Care Institute. That is the hospital. Seattle Cancer Care Institute. Yes. Muji checking ko speaker wa fejali. Mujja kulabanga. Mujja kulabanga. Ni ate mtatubikola nti kumuswaza. Netwebuza why is it is so? On record. It is on record. It is on record. Chetukakatako okumanya speaker wa fe. The guy is sick first and foremost. Is sick. Tumwetaga mu parliament. So we are interested to know where because he's our speaker. Speaker ya Famong is just yagenda munyonyi yafe. Jibapangisa mitwala sente zali zaffe okiwulidde abataka babuwa akalulaba so betaga okumanya mbaka gwe balonda ali biki ngatoba kumegatako bagambe abeeyo temuddamu kuswaza mwabanupu temuddamu kuswaza Olanya tugenda kusonda sente tuzibaddize kati abayaka bakyoli olyose n'obangamba sirabanga abantu batategeeranga bantu abo sibiriivu nze njagala okubuulira baali basonda okugula sikaani eya Mulacho hospital yeggulu
scan ya I mean machine scan scanning ebintu byonna nga ya 1.8 billion bakamala emyaka 2 balinawo milioni 10 emyaka 2 emyaka 2 balina milioni 10 wowo kiwakanya nonya honorable Odongoto former MP yes jali ajja kubulira nga ne kweze milioni 10 kuliko ezize 11 muntu omu kakati betaga basonde billion. They are just jokers basirike they are just jokers. They wanted to make a news bagachi for tribalistic tosobola kubeera nga you a legislator from Acholi sub-region ng'okimanyi nti house eri Kampala nojje Kampala nga ne woyogerera wennyini you are talking from Buganda Nup weina ground ey'amaanyi nogamba nti you are going to stop Nup to cross river Nile ate ng'oli Kampala oba otegeera bulungi how ng'oli Kampala no they are not nationalistic. They are just bogus leaders have never met. Tosobola gamba nti tugenda bagana okujja eri nga toyogerera waffe. Baba chamba ine chichamba. No, baliko ekikyamu ku mutwe. Buli lwokolanga ene statement against someone. Oteekwa kubanga oyina bargaining power. True, oteekwa kubanga you are in better position. Northern Uganda, it is poorly located geographically. Tebaina bargaining power, tebaina ki. So tosobola gamba nti ogenda kwesalako wali nga toyagala ba players kujjawo. Kati bakulangirako olutalo wano. Kakati goina ni nyumba mugulu oyinamu ennyumba. Tebinsala. Ne bwofuna sente kati. Nofuna obuwumbi busatu kati cash. Oyina kirooto. Ekigula ploti agago. Oba ekitugumu. Nayo kimanyi nti bonna abo abali awo ku press conference balina ennyumba enajera bonna bazina muno bannanga abantu bano so they are just mad. They don't know politics. Abo tugenda okoma omanyi nti mu bino ebintu bya elections any fool can win an election. Abantu bagenda ne balowooza nti obululu it is wisdom. No, it is not. If you are a buffoon, you can remain a buffoon even if you are voted. Okitegeera ngaba nojisi bagamba nti owa NRM no mutaka ekidomola nga kya Nup kiwangula. I agree with you. Okitegeera so you can remain a buffoon even if you won an election. So baleme tuzam mu tribal argument if batuyita national unity platform mugata nsonga ffe tuli baggwanga lyonna tulinayo obukulembeze mu Acholi nga bwe tulina obukulembeze mu America. Abaana baffe abali mu America be bateekawo embeera ku ddwaliro nga babuuza nti gwaze wano okujjanjaba lwaki bakujjanjabidde mu Acholi mu Lacho hospital yuva gye bakulonda kati booleseeyo amidst of na sente kati booleseeyo. Are they not human being? They are. Abantu 10,000 abamuwa akalulu bo si bantu. Ate jukira yali police yaffe nga national unity platform mu manifesto yaffe twali tugambye nti bwe tukwata power buli mukungu wa government mu cabinet yaffe ne mu bifo ebirala eby'obuvunaanyizibwa bw'alwala bamujjanjabira mu ddwaliro mu district mwava nga mulina okuterereza service deliveries mu region yeyo. Kati gumanya Bigirwa Moses ovaka muli you were general for example you were minister of internal affairs kati gumanyi olina okumakinga sure nti Kamwemirago hospital eri ku level etaasa obulamu bwange ne family yange. Kakati ekyo kiwa omukisa abantu abo mu kitundu bange nabo okuganyulwa ku bujjanjabi nange bwe naalifunye first class treatment. That was our policy. Jitwali twagala okukola mu Uganda. Kati cases ng'ezo olanya tezaali baddewo. Kati just imagine $500,000 US dollars. 1.7 billion. Okay? Singa za kazema amalwaliro nga asatu. Nga wali zitutte mu ddwaliro lye Kamuli. Katubale mu Acholi gyava. Eggulu, Kyetogomu, Moro, Agago, noba waaye milioni bina bizimba eddwaliro structure
biteekamu facilities endala abakyala ne bazaala bulungi buli kintu kyonna n'otereza obulamu but it worked on one person and which is wrong. It is absolutely wrong. N'olwensonga eyo ababaka bakyolisa region baleme tumalira biseera bali disadvantageous because they are properly their location ebateeka mu weak position. So tebasitula myoyo gy'abantu, tebalina bargaining power, tebasitula myoyo gy'abantu, tebainciting abantu. Eri ne bali tuteyo Katumba Wamala. Katumba Wamala yekweka bwekwesi bwe yagendayo omujjanjaba muki nga bamukubye essasi yekweka bwekwesi naye bali bagenda mutwala nga kaguddeyo. So bayi yanagenda individually mukazikiza okugenda omujjanjaba essasi awe tutuuse mukazikiza era kiba kuba public ngono mukulu bwe yali genze bali bamukomyawo nga kaguddeyo Katumba Wamala mwana wa wano. So their argument teriwo naye ng'ensonga esinga obukulu mu kintu ekyo muteeke nnyo amaaso ku bulwadde ky'obulumaani. kano kalesaze by the way nenyiga tuddeyo. Yes. Kakati omukulu ono olowooza parliament be balimba omwogezi wa government yemulimba agamba gundi bamuwa obutwa on which how when anti kakati ye yakiprovinga ddi is he a doctor? is not. Kati agamba ati eggwanga nti bamuwa obutwa. Is he a doctor? Maybe it was medical report. From where? I don't know. Oli tanaba kufa alinda afe tufune postmortem report. Naye nze njagadde kulaga biri. Omanyi kakati obulwadde ffe tumanya nti kiki ekikuluma nti eddagala olifunirawa nti ku Uganda Cares ku Maudimate ng'omanya nti oyo waki wa HIV. Oli kasa kugamba sawa zinkutte ngenda ku Uganda Cares ng'omanya ali ku Makerenda. Okitegedde kati nze tebayinza kwata muntu ne bamutwala mu ddwaliro erikanika abali b'ebisiyaga. Kati tugambe ki? Tugambe ki? No tubeere serious mu nsonga zino. Nga tetwekwekeredde. Tugambe ki? Eggwanga tuligambe ki? Member wa SEC? Okiwulidde? Is an MP? Speaker Mulamba? Tugambe ki? Facilities zalina zonna Jakoboco yali badde yatulagadde ekyana kyajoga nakyo wano. Kubanga nga bwe nakugambye n'abaana nze sirabangako nze nganze ayinza okuba alina naye nze sikolanga ki tolina gwali olabye sinagu nalindabyeko sirabangako ku mukyala wa Jakoboco ge mazima. Are you just thinking yali bamu oluli olunankani oba ndowooza no anti kakati njagala tubeere saagala tukwekerere bintu bino twagala kutaasa baana bafa bakyali abato naffe bennyini kagamba kigendeko mu record twaliko sipiika yafa kino na kino abaana balema okubikola. Nze njagala omuntu yenna nga eddagala alifunira ku Uganda Cares aba mulwadde wa HIV. Okiwulidde? Kati toyinza kuŋŋamba nti bakututte mu ddwaliro ekitali mu sitaani bakututte mu site capital city y'abagge. Okay? Ne bakutwala mu ddwaliro erijjanjaba kuba nabo bafa. Bafa basimulukuka wansi eyo ne bitabuka ng'ekyenda bakipangulula ali mu pampa. Okiwulidde? Kivula bamalwaliro wegali kati. Okiwulidde? Agawandolinga cases ezo. Kati omuntu okumutwala mu ddwaliro ly'abagge mu site ey'abagge nze nga Bigirwa nawe oli otidde nze mba neetaaga okumanya because bagge balina problem balina power emu kati we batuuse buli omu abatya era buli wogera ku kigambo ge nga leka muganda wange bamafia bantu bamaanyi nnyo tobasobola. By the way boyogera bwotyo okuza eyo flashback katono mu parliament in absentia of Kadaga omusajja oyo yayise yali boss by then Kadaga nga taliiwo tetubyagala naye mbu bulwagala gate bwe bati ne baddayo munda ne bakola batya ne bakolokota tekyayiika kyayiika
kubanga gegali amanyi genkugambye tebagala kwogerwako bagamba sirika abantu tojafuna visa tujja kukola ki be bafuga ensi yonna sirika ekintu ne kitambula mu society kakati laba case yiyo a very big case ensi tewemuse nze sinaba kukikkiriza ensi ewemuse naye nga abantu tebagala kyogerako nina program emu gye naliko n'omuntu omu ne ŋŋamba bwe bakutwala mu maternity ward ng'oli musajja nti ogenze kuzaala okitegeera era nze ndeeta buleesi kadomola kasidi kakuyiwako bwe kabeerawo nkaleeta buleesi omusajja batya mu maternity ward tekisoboka because this is Africa we know the role of the man we know the role of the woman okiwulidde kakati and their functionability butereevu nze gwolaba ndi interested mu kumanya kiki obulwadde ki obuluma Jakoboco speaker wange omulungi ndi interested era nja kiremerako paka okibuuza ani ekyo kibuuza nze oba okibuuza nabali mu nja kweyongera okipepeta kubanga olwedde eddwaliro lyalimu ndimanyi si tegyalimu nnyo at least nina wentandikira okwongereza tubeyo omulanga bakwe ku visa ogendeyo ekyo kyali baddaawo kubanga bannayuganda kiyinza okuwanvuwa naye nze I am interested mweyo ensonga kubanga basing on the previous evidence nti simulabangako na mukazi kwegamba ebintu by'okukwata mu byana simulaba obulamu abadde abutambuza atya omuntu alina essente is 55 awo nesimirako gundi ono former vice president Bukenya omulaba gwe Bukenya omanye ebyana byakwata emyaka gye Bukenya amayina obaleeta pick up number ne baba yuwaawo kano kamukwata wano kali kamukwata wali kali ono omuyimbi bamugabana ono omuyimbi omujjukire ono Irene na twamulabanga kwakwata bannwaji bakola banna okitegeera kati ye muntu alinamu ku ssente naye ku ssente za Jakoboco olanya zikola ki ne wabanga tewaliwo kyana kizijoga wano nga tulaba kyantiisa naye namwe muli bannamawulire mukinoonyerezeeko nze nkuwadde starting point si at of all hospitals lwaki bali mututte waneemulago va ku byawa tukkiriza ffenna bamutwale Germany abakyasinza okumyuna obutwa oba oyogera ku byabujjanjabi kuwonya muntu Germany ku high level okitegeera ebyo byonna butwa biki kukyusa musayi HIV akulibobe ebyo byonna wali akasenteko weekali nga kalina mitwalo 10 kiba sina mitwalo 5 balikosezako 10 zokka mitwalo 10 abantu bali wano nga buli after 3 years bagenda bakyusa omusayi Germany namuteekamu omulala naddemu wano bamusiba yingini nenywera natambuza emirimu Jakoboco olanya ku ssente zaalina buvuka mugogofu kubanga Jakoboco olanya sibe abasajja ababi musajja muwanvu musajja muyivu buli mukazi yenna yali badde ayagala okwenjoyinga such a man wallahi takusobola kulagayo kibebi wadde neki kyali atambuddeko nakyo atize nze yagimenye kaisa yagenze wali muba erogi sijui TDBQ aya nengamba tufudde bannaye ne parliament bakimanyi era nze ngenda kugutumbula wali ebyo bibalimu ebyomuzanyo babivuemu enensi yaffe ffenna ogenda nawe kutumbula twagala kumanya speaker waffe afaaki tumusondere naye nga tutegedde kyetukola ki kyetujjanjaba togwa sigenda kugwa tumanye obulwadde musajja ono kubanga abantu bonna balwala kyabulijjo ngono gwe bagamba alina kansa w'olwala webale nnyo tumumanyi tukimanyi era omukono gwogwo taguwa muntu yenna taguwa okitegeera kakati tetuyinza kubeerawo ngaeggwanga ligenda lisaanasobola kujjanjaba sipiika okiwulidde n'ebimuluma tetubimanyi muleke nammwe muleme kubikirira bintu amongi webala okulembe okufuga eggwanga lino naye maama
nange nali simanyi no notukako yo level okwagala ekintu ekyo naye Amongi naye kintu kino kati Amongi nze nwana naye nzijuka bwe bakutwala nwagamba simanyi olidde milioni 15 ensi yonna ekimanyi ndi mu lutalo naye oba mukazi wali omugambako ekigambo Amongi ekisooka ffe twaliko naye ku street eyawa eye Kampala nga mukolawo ki nga WFDC nga ffe tuli mu DP era nga buloka wa mataka Amongi nali sisobola kumugamba kigambo kyonna kubanga yali alina omanyi omuvuka eyaffe edda gwe bayitanga muvuka oyo anva mu mutwe yali mukwano gwange nnyo nja mujjukira erinnya omuvuka oyo bamukuba amasasi naye yali activities nnyo ye yali nnyo ne Amongi oyo nga yalinga boyfriend we okitegeera kakati nali sisobola nze kubaako kigambo kyenkola kyenteekawo naye ng'omanyi wa ku street wa ku kido twali tutoba naye okiwulidde nanyiga amapeesa ge n'atuuka gy'akoze eki gyatuuse kakati ate eyo gyatuuse ayagala kwefuula atesita okiwulidde kati ate naffe abamumanyi atulinnyirire kyotakkiriziganya nakyo ekisooka ali over ambitious ina gy'alaga which is okay waba ayagala kutuuka ku ntebe esookera ddala which is okay kisinaako mutawaana naye tajja ate kusitopinga struggle yaffe olw'okubanga yayagala kutuuka eri kubanga ekkubo lyagala okuyitamu ffe tiye tuliyitamu yakyusa ekkubo okitegeera kati avuga kataka ate ffe twagala tutuukire ku kolansi ye yagwa kataka akebaasi enkadde kati Amongi ekisooka abadde amonitaringa nnyo obulamu bwa Jakoboco very closely nga bumonitaringa kubanga alina interest nti ono bwe gumukuba naddira mu wansi mu nnyonyi nga takyatuula mu ntebe nti wali entebe yagikola ki yagitulamu naye njagala okutegeeza Anita Amongi bweba tulabanga ku lutalo mu Uganda wano agitulemu njagala okutegeeza bagambe nti Jakoboco afudde alabe nga ne bwagivaamu enkokola eziri waliwo zimanyi mama kubanga yamaze okulaga kapasite ye parliament teriiwo agree with you parliament teriiwo as we talk now parliament abantu babulijjo bakyagifiiringa nga yakadaaga kubanga kadaaga yali avuze ekintu nga ina level watuuse nti cabinet minister bonna bebamusookamu nga tanayingira prime minister yasooka omumyuka we vice president bonna obajjukira bambabazi nga basimba wali line nga speaker ayingira kati parliament speaker agigulawo nga mulimu ba state minister babiri oba abangi nga front bench yonna eri empty that is not parliament ani agenda okuddamu ebibuuzo ani agenda okwasalinga issues eza government Amongi nga ina ebizibu ate bizibu ekyo jjajja kye yali ayagala babakozesa jjajja yali ayagala kunafuya ogani eyo kubanga Kadaga yali agisitudde Kadaga mujjukira alinga gwe yayogeranga bwogezi bwati ngambe ekyo tekijja kola mutereevu nga tekijja kola omanyi speaker omanyi omuntu yagobako eri tumwine mu office ye Kadaga ne Kadaga move away I don't want go ngagoba eri tumwine Kadaga mama tokumisinga minister wa security kisoboka kati talina watandikira kisoboka so parliament yagwa kati Jakoboco God forbid tetukusabira gyoli oleme kuvaayo tukusabira okomewo okiwulidde naye oba tokomyewo era Katonda yabakoze eki yasazeewo naye Anita Amongi aleme kulowooza nti gwe bonna ovaawo agenda kutuula mu kiwedde sebo bato weeri ferine eggwanga lyonna ffenna lyaffe kitukakatako niwankubadde ekibiina kyange si kyekiri mu buyinza naye nalyagadde abo abali mu buyinza olwaleero babeere bantu babuvunaanyizibwa si bayayeyaye si baferefere tetugenda kukkiriza so kati alina kyavuga alabika akigusiza n'olwaleero tiyagala kujjamu honorable
zake bamujje ku commission mbadde njaga project tugenda okuddako njagala omulemu kwasooka tene essimu eyo kale n'olwensonga eyo mwina abatula bali ku the Flash Channel Uganda kasooka tumulemuko okatukomewo